You know me very, very well. I cannot be that wicked. I cannot even hurt anyone. Naye, about that comment, bwalinga busongoze me tikampero wa mazima. So akusanyukira regime kintu kyonna mu bulamu bw'ensi eno mpaka nga nvudde mu nsi eno nga nkyogera Katonda alinsonyiwa. Kubanga omanyi omusajja oyo bwe yanziza emabega. Omanyi omusajja oyo emyaka gye yantubuza n'entuula n'embeera a submissive woman to him. N'entuula nga nze simanyi nti ye amplaninga kunkola bintu bikyamu behind my back. Ne bwe yagenda okutandika okuplaninga okuwasa oyo omuwala nga nze wallahi sibimanyi. Nga mbeera mu mbalala sina mikwano, mbeera mu faamu zange, mbeera mu nkoko, sitambula. Simanyi bya planningira okunkola, nze simanyi. Ndi awo ndi mukazi ali waka. You know me nze. Sibeera bwentyo nti nina emikwano mingi oba mbuukabuuka oba nkyakala n'abantu bonna mu mbalala banjulira. N'entuula n'embeera omukyale w'ewaka. Nefuna obuzibu mu lubuto nga tubeera mu malwaliro ndi kulwala, naye that man ye nga ndeeka no mu ddwaliro n'agenda mu kukola ebyo, ndowooza nga alina oyo omuwala nga simanyi. Okitegeera. Nze nagenda okumanya oyo omuwala, it was on my birthday. Bwe yankolera birthday party, ebifaananyi byange nembipostinga, kati omuwala oyo n'abaako omuntu gwagamba ku Facebook. Kyokka that guy ayagala kumpasa, kyokka postinga omukazi nti amupostinga ku birthday ye. So omuwala nancontactinga n'agamba kyokka musajja wo gw'obeera naye ng'ayagala kuwasa mukazi mulala. Ne mugamba mukazi ki? Kati nentanga okukiteekako omutima manye mukazi ki. Nenkifaako nnyo, naye ng'oyo omuvubuka yali simaati. Naye wakana nakubira n'ako akawala akakazi ke yawasa n'akakubira n'agatuddamu kuntawanya ku ssimu. Kimanyi nyina omukazi. Ekitegeera. Naye nga guy, I sacrificed a lot for him. You know everything. Nembeera omuwala omukazi. Okitegeera. Nga naye nyina buli kimu nga nandisobodde okukola ebyange biki. Naye nga ndi omukazi. Banyi omukyala, bamuyita mukyale. Obimanyi. Nenva ku kyene nga kantuule. Ntule nkole family netwezima netule nkole family netwezima netugula mapoloti netuba abantu navugako ku motoka eyiye. Okitegeera. Nakola concert nembeera nenkunganya busente bwonna nembukwata nemwe nandiyagadde nandi mukoze kye nali njagala okukola singa nalijja nti nyina ekigendererwa. Nagenda mu Bond for the first time nayigulira emotoka, first car in his life. That was my sweat, that was my effort. I put in so much. Okitegeera. Guy nankola ebyo byonna. Okitegeera. Bingi bana njogere kinjeke ekishina. Bingi. Kati sisobera nze eyo comment sasse mwana wa muntu. Naye sisobera kubeera awe. Nenjagaliza oyo guy ekintu kirungi. Nayagadde mugambe ekintu naye akirabe agugaba maziga gange. Those are my tears. Ezo ziba tears za a heartbroken woman. Ate zisobola okukola ko mukazi gwe kateka amavivi wansi n'asaba Katonda, n'asaba n'akabira Katonda. Nze nasaba ng'oyo musajja amaze okunkola ebintu n'abeera ng'atunula mu kamera nga bamukolako zi interviews n'alaga abantu nti tabeerangako nange. Okitegeera. Nga mbadde waka nga n'abeewaabwe bonna bajjudde mu nnyumba yaffe. Nga tuli one big family. Nayimirira n'ataswala mu kamera n'agamba abadde n'oyo muwala since 2013. Nga mbadde naye nga tuli one big family, a big one. N'ataswala abaana baali bamulaba baganda be nga basoma bali waffe. We had a family of about 8-9 people. Nga bona bewaabwe. N'ataswala nayimirira mu kamera n'akyogera. Gwolowooza bw'obuba bulumi ki? Nayogera nti sibangako mu bulamu bwe. Nga nze simanyi nakyo nyinza okugamba. Sikimanyi. Abantu banjajinga bye banjajinga but they don't know. Tebamanyi maziga ga mukyala.
ataddemu buli kimu, ataddemu obudde bwe, ataddemu ssente ze, ataddemu amaanyi ge n'emikisa gye. Abakazi abamu tuba n'emikisa. Kati bwe namuvaako sooka ombuulire yali azizzaako kaki. Ago maziga gange shina, ago maziga gange. Era bwe namuvaako yakoma ku oluyimba lw'omusheshe ne Spice Diana. Sinaddamu kuwulira, ampulira akola zikolabo naye tewaliiwo ekyaddamu kukwata mu maaso kubanga Katonda naye araba bannange. Yes, abantu kati bakintaddeko yassa omuntu, yassa omuntu, yassa omwana w'omuntu. Naye nedda nze sisobola kuta muntu. You know me very well. I cannot sobola kuta muntu. Sisobola na kukirowooza. I'm also a mother. I cannot. Kitegeera. Naye nayagaddeyo comment riga najitwandika na bulumi bwa maanyi nga bumva ku mutima nenzijukira nga ndi mu ddwaliro nga nfiira mu ddwaliro nga riga nalige yali mu bwenzi bwe n'oyo muwala nga tasaana kujja mu ddwaliro nga nsindikira busindikizi, yansindikirawo omuvubuka w'embalala naye akolaawo ku TV, Dr. Shai y'abantwala mu ddwaliro. He could not come and he was in Mbarara ali mu muzigo gw'oyo omuwala. Kitegeera. Alisewa makaga nga gavunanyizibwa n'agenda n'ayingira akazigwe eyo n'atta buli kimu kubanga omuwala yali amuteze olubuto, amuthreateninga bw'agenda okumwabya, akoze enkwe, ampisa emabega. Nze ndi waka ndi ne baganda be tuli awo tulinda musajja atulimba ali Kampala naye ng'ali ku muliraano. Kitegeera n'apulaninga buli kimu. Yaba planning okwewasanga naye akomawo n'ayebaka waka nga kimanya agenda kuwedinga wali. Lwaki abasajja bali wicked bwe bati? Abantu abambuleminga bonna nabo bagamba abantu sinyina ddiino bandi wicked. Naye okufuuka wicked, omuntu akufuula wicked n'oyogera ekigambo kye tandyogedde. Kitegeera n'oyogera ekigambo kye watandyogedde. Me, you know, I sacrificed a lot. Nze obadde mukwano gwange for so long. Omanyi nawe wandabulako before nga nakatandika n'onnogayi n'ogamba naye it is you have put in so much mwono omusajja buli kimu oyeewaddeyo mwono omusajja. Engamba yeera neewaddeyo ono kwali nkyawa kwendikomawo. I remember telling you that. But yanyuwa nnyo ate nze kyanyiiza nnyo siyandisirise naye addanga mu kamera n'azooleramu amaaso n'alimba ensi. Omanyi abo abayimbi baagala nnyo kufuuka bali holi mu bantu, tebafaani baabwe tebabakyawa bamanye bantu. Naye he is so wicked. Mu kusirika okwo kwasirika bw'agenda kwogera ekigambo kyayogera owulira nga kifumita eri ku mutima. He is so wicked. He is so wicked. Kati yo bw'aba wicked mu maaso g'abantu naye fula nti mulongoofu. Nze naye sisobola kuta muntu. Naye statement nagiwandiika because I wanted him to see buli kimu kye namugamba, because I remember namugamba onkoze bino ebintu naye nja kusabira mpaka, nja kukaabira mpaka kubanga nze ndi mulekwa. Nange nali njagala kutereeza amaka, nfune amaka gange ng'omuntu, nfune ekitiibwa, nfumbirwe ng'omuntu. Kitegeera. Nalimba mama wange, nalimba baganda bange, nalimba family yange yona nagizanyira ku bwongo. Kitegeera. Natuzanyira ku bwongo. Nze nange nali neetaaga ebyo nakolanga. Saabikola nti ngula laavu, saabikola nti ndi mukazi mubi, nti ndibye neesiba ku musajja. No, nabikola because nali njagala kutereera ng'omuntu. Osobola okusanga omusajja nga atali bulungi ng'oyinako ne muba abantu, then ne mugenda ku step endala. Kati weffe bwe twagenda ku step endala, nagamba nti ono ajja kumanyiira lw'okuba nti no ekiikange nefuna akawala akalala. Oba ate najja mu mawulire ng'ayogera mu birala nti yabadde n'omuwala kuva 2013. Kati bw'aba yali n'omuwala oyo kuva 2013, kati nze yali ayagala ki, yali anjagaza ki? Kuyingira mu maka gaabwe, si bya girlfriend nti osula ero onasula eno onasula eri, twali family, you know it. Nze gazi ku Christmas tuzifumbira waabwe, nze nga ndi mukazi nga kyabulako kumpeta nga family abazadde bange bakyala waabwe, bakyala waffe, nga abazadde baabwe bakyala waffe, nga Christmas tuzirira mu family zaffe.
It was not just a boyfriend girlfriend thing to buli omu asula ero n'asula eri twali nga kibuzeeko mpeta chege n'aveeyo n'agenda family yange bonna buganda bwange bwaba heart broken mama wange yaba heart broken n'amanyiira nolowooza nti kyangu okumuvinga ono n'osonyiwa omuntu bw'atyo singa aba girlfriend nti ojja n'oyoza engoye n'oddayo biri bye basookamu naye ffe ekyali kibulawo kyali nti tetuli nampeta naye twali bafumbo mbalala yonna ekimanyi Rigi yali abeera n'omukyala mu maka tewali atakimanyi twali tukola ebintu babiri kitegeera kati ababoogera byobadde ng'ama nti abantu boogera ku social media bagenda computer weekend bagenda bamanyi ebyo bye balaba naye tebamanyi kwanza sizibangayo nenjogera era nensalawo okwogera ensi eyinza n'okwewuunya